launchinze n'oyo government mu Makindye West nga tugezaako okutegeeza abantu baffe services ne programs government zebaleetedde mu constituency naye oluusi abangi osanga nga tebakimanyi kubanga twakoze survey nga bakulembeze ba Makindye West netusanga abantu bangi n'obwobabuuza mitendera kyetaano gyoyita mu kutunga esente za PDM tebakimanyi so kati ffe ng'abakulembeze b'ekibiina kya PLU ku constituency level netukola launch no government manya government yo abantu baffe bategeye services government zebawa ate bategeye n'engeri gye basobola kuziganyulwamu. Ekyokubiri twakozeseza omukisa gwe gumu kulambula eddwaliro lyaffe ery'Ekirutu kubanga nayo eba government program era leero abantu bategedde services nyingi ezikolerwa wano era abantu bonna ndaba bali basanyufu era ekirungi ku ddwaliro lyaffe okukubira omulanga gavumenti yaffe nanga ndabye abasawo bangi beemulugunya bakola nnyo abasawo batono Ssaabasinga palamenti egire engeri gyetulowoozamu neyongera ku muwendo gw'abasawo era ne kasente k'abasawo neyongeramu. Ekirala n'alabye ekyuma kyaffe kya CT scan kyafa naye mbadde Ssaabasinga bongera ku bwangu so that abantu baganjwe mu services za gavumenti.